بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الزلزلة. الله سبحانه وتعالى قال إذا زلزلت الأرض زلزالها wiribe kankanyiziddwa ensi olukankanyizibwa lwajo yagitegekera olw'amaanyi olugendo kujonoona sisitimu yaayo gy'eriko olwaleero kubanga ensi eno weribe egenda kusaanawo ng'egenda kusaanirawo ddala Allah agenda kugireetera musisi ensozi zonna zibeere nga zifuumuukira mu bbanga amayanja gatabuke. Allah agamba nti bwe muliraba essaawa eyo ng'etuuse nga ensi etandise okukankana olukankana luli Allah yagitegekera olugendo okugimalawo. وأخرجت الأرض نمربا نسي تاندسو كسسما أثقالها ebizito byayo ebigiri munda nga muwebyo mutwalidde abantu bebagikkatamu bebagiziikamu ng'etandise okubafukulayo nga badda ku ngulu n'ebyobugagga byonna ebyali wansi waayo ng'etandise okubisesema eno ku ngulu bwe muli kirabo ekyo nga mutegeera nti ennamusa etuuse ku nnyoge. وقال الإنسان ومنtu agenda gamba naddala omukafiri obudde obwo kubanga ye tamanyiyo program yansi kucyankalana agenda kugamba nti malaha ensi yebadde ki naye abakkiriza bo bagenda kukitegeera nti bwe budde. وقال الإنسان ومنtu agenda gamba malaha ensi ebadde ki يومئذ ku lunaku olwo tuhadithu ensi eno egenda kunyumya akhbaraha mawulire gaayo nga buli muntu wonna we wakolera haramu ensi evaayo butengerera ne bakuwaako obujulizi ne bagamba oyo gundi ye yattira wano gundi oyo gundi yabbira wano ebintu n'abiteeka wano oyo gundi yatsalira wano omwana nga akhbaraha mawulire gaayo egawandula buliro nga buli muntu awulira kyayali tasuubira nti emiti gisobola okumuwaako obujulizi oba ettaka lisobola okwogerera wonna we yakolera haramu. بأن ربك أوحى لها كبانا كتوندا ويالبا كيراجيدde. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okwogeza gwe ky'otamanyi nti kisobola okwogera. Tojjukira mu aya embwe yagamba nti agenda kugamba ebiyungo by'abantu byogere ng'amaze okusibako olulimi terukyayogera. Agamba nti yawma nakhtimu ala afwahihim tugenda kusiba emimwa gyabwe nga tetwetaaga kubeera ntuwulira kye boogera. وتكلمنا أيديهم emikono gyabwe tugiragire gyogere naffe. watashhadu arjuluhum amagulu gaabwe gabeera abajulizi kwebyo emikono bye gyogera. Kati Allah subhanahu wa ta'ala asobola okwogeza ebintu gwe yadde ng'olaba nti tebiyinza kwogera. Allah subhanahu wa ta'ala bi anna rabbaka awhalaha Allah yali bagiragidde eyogere. Omuntu weegendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala singa abeera nga aliragira ensi okwogera awo wakolera ekibi ettaka lyawunaalireeta ne likuwaako obujulizi weegenderezanga nnyo obutakolera haramu wantu wonna kubanga bwe buli babujulizi nga bulungi alhamdulillah ettaka okuwaako obujulizi nti wasaaliranga wano ettaka okuwaako obujulizi nti wano yasomerangawo Qur'ani ettaka okuwaako obujulizi nti wano bwe yabeeranga ng'asaddaaka naye weewale nnyo ebitali ebyo ebiribeera nga binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agenda kuleeta ku screen aleete akulage ebintu byonna nga bwe byali oluvannyuma gwe bw'oliba weegaana ayogeze ekifo ekyo wakolera ebintu ebyo. yawmaidhin olunaku olwo nga lubadde lutuuseewo yasduru nnaasu abantu bagenda kujja mu maaso ga Allah ashtatan nga baawukamu batuuse mu maaso ga Allah baagala okulaba ekibalo kyabwe kigenda kutambula kitya liyuraw a'malahum ekibaliise kubalaga mirimu gyabwe. Abantu bagenda mu maaso ga Allah bategeere bayimiridde batya mu kibalo kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero agenda kubala abantu abaakola ebirungi abasasule bulungi abaakola ebibi babeere nga basasulwa bibi. Allah agamba nti abantu bagenda kujja eri Allah subhanahu wa ta'ala liyuraw a'malahum nga baagala kulagibwa emirimu gyabwe. فمن يعمل مثقال ذرة ومنت ينايب يقول ekyenkana obuzitaakanyiikuule oba akaloolo خيرا nga kirungi yara agenda kukiraba. ومن يعمل omuntu bw'alibeera nga yakola ku nsi kuno mithqala ekizitowanga dharratin akaloolo sharran nga kibi yara bagenda kukimulaga.
Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo buli muntu agenda mulaga omulimu gwe era omuntu agenda kwewuunya okulaba bye yali tasuubira kulaba nga nabyo babimuwandiikako atuuka okugamba nti maali hatha alkitaabu ekitabo kya kikaaki kino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ekitaalekayo okuwandiika ekinene n'akatono konna k'otasuubira nti baali kawandiise konna mwekali Allah wajadu ma amilu hadira Allah agamba nti balisanga nga buli kye baakola kiri tayali bakirabako n'amaaso gaabwe oba wasooza bagenda kukulaga obuzito obwali mu kusooza okwo oba weenyinyimbwa bagenda kukulaga obuzito obwali mu kwenyinyimba obwo buli kimu okutuuka lw'olyewuunya nekyobadde tosuubira kuwandiika nga baakiwandiika. Bismillahi rrahmani rrahim al-adiyat